bisabu by'abantu ku kyalo n'otwala omusajja omukulu gy'omutajja mu basement kuyiga lulimi lwo omuntu afaanana bw'atyo n'abeera ku nsi kikozi n'agenda mukama abakwateko akyuse emitima gyammwe yagala okumaliriza Adeni asomedde muwozi nti ojja ati omusajja omukulu gy'omugye n'ogamba mbu omutute mu basement kuyiga Lunyankole. Anno abantu nno bakambwe era kuva ensonga ezo wezaabaawo tulabye abannaddiini bangi naddala Catholic Church bo baavaayo nnyo okukyogerako n'abayisiraamu nabo bakyogeddeko nnyo era buli baba bawulira bagezaako okubanga bayisaawo eddoboozi. Ate munnange tubadde tukyali awo lwaki aba PLU tebavaayo okwekalakaasa? Ffenna tukimanyi nti PLU standing for Patriotic League of Uganda ennono ekulira General Muhoozi Kainerugaba. Yes, era twali tulowooza nti oba oliawo ye pate gyagenda okugiramu ate twagenda okuba tuliawo ne batugamba nti tagenda kwesimba naye nga balina engeri gye bakibiibiitamu ekibiina kyabwe balina engeri gye bakikulembezaamu naye nga tubadde tuliawo nga bavaayo okwekalakaasa mbo baagala ambasada wa Germany agende. Mtekalo kubategeeza fe tuli baddugavu tulina ensi yaffe Uganda bw'abanga mukadde waffe kyali kirowoozo kye n'agenda n'atulwanirira Uganda yenunule n'amala okununula Uganda eno abo Abajamani baali luddawo tuyamba olwaliro tuli mu nsi yaffe twesalirawo twekolera ssemateeka owaffe era tulina ne demokurasi owaffe ng'abaddugavu. Lino eggwanga ly'Abannayuganda, lino eggwanga teryatufuga mulala, tulina Pulezidenti Museveni ate naddako tumumanyire General Muhoozi. Ayagala muntu yenna agezaako yadde okusonga olugalo mu pulezidenti waffe. Wabula Abannayuganda mu Uganda oseka wokaaba bavuddeyo okwekalakaasa nti ambasada wa Germany mu Uganda agende. Ndowooza mumanyi ebyaliwo ne mba nga sibabuulidde bingi ebize bibaawo ambasada oyo baalumbakoko omukulu General Muhoozi Kainerugaba nga bagezaako kubanga bamugamba ebigenda mu maaso. Nazze omuliro era ebigambo bingi nnyo byayogera okukkakana kati baabo aba PLU batandise. Kati nga tuvuddeko tugende ku nsonga waliwo ebifaananyi ebya trendings eby'omwana muwala embooseera. Muwala mulungi nnyo naye mbu yabikoze kyokka nno abaana babadde babuusabuusa yeye si yeye naye kakati bwino wuuno biki ebimukwatako yabadde naani? Akatambiko ono omuwala ak'obuseegu kafulumye mu mawulire ge tuyinawo. Akatambiko ono omwana omuwala ak'obuseegu kafulumye. Wabula kino ngenda nange kweteeka mu ngatto ze njogera ng'omuntu eyali afeesinzeeko ku effekti y'akatambi okufuluma kubanga akange mwenna mwakalaba. Let me tell you something. Ono omwana omulaba ne posta zibadde zafulumye ng'agenda kujja mu kalulu Western Youth MP ekyana bakiyita ki Elizabeth. Ndi pretty sure ono omwana taweza myaka 29 oba 27 kyaka kiri mu 24-25. She had a bright future. Ono mwana ina bright future. Ono mwana abadde abeera ne President Museveni ng'atuuka mwana wa NRM nga buli kimu life is moving on so softly. But simanya akatambi oba kapya oba si kapya naye nga yeye. Akatambi kano kagenda mu affectinga kyotamanyi because of the past mistake gye yakola. Let me tell you something girls. N'abavubuka abato kubanga ensobi tuzikola tukula. Tokkirizanga okwekwata akatambi ng'oli bwereere kino ngenda kukiddamu. Tokkirizanga in your life ne bw'oba ogudde mu lave etya n'okwata vidiyo ng'oli bwereere ne bw'oba nga gw'ogyekwata ng'egenda kusigala mu ssimu yo. People are hacking Snapchats. People are hacking phones. Ndowooza obiwulidde tuyinza okuba nga munange twawukana mu bintu ebimu oba ebirala naye ate waliwo ebintu ebituuka naawe n'otunulamu n'ogamba bakubuulidde ekiriwo nti omwana muwala ono ayinza okuba nga n'omuntu gwe yali ayina nga yagendayo omuntu yamugendako kagenderere
ng'ayagala mwonoonera linnya kubanga abadde ayagala kwesimbawo era ne posta zibadde zaafuluma dda era nga mwana muwala ono kiwala kito era nga wenkugambye era nga woowulidde mwana muto naye buli kaseera tubadde tumulaba nnyo ku lusegere lwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'abeerawo awo era abadde ayagala kwesimba ku kya Youth MP kyemanyi nti ajja kusigalawo era yeesimbe ekifo ekyo kirimu Honorable Fiona Nyamutoolo naye nga essaawa yakakati Honorable Fiona Nyamutoolo ye kati yakivuddemu kubanga emyaka kati yagivunemu ezo ez'aba youth era kati ye ali eri ennebi ayagala Chairman MP kakati ekifo ekyo oyo omwana muwala oyo gwolaba oyo waliwo n'omwala omulala namulabyeko naye yeesoloddewo n'abalala bajja kuvaayo baagala ekifo ekyo ekya Youth MP kakati waliwo ekirowoozebwa nti omwana muwala ono oli yamutega ne bagenda mu kikolwa byaliwo abaagala footage ne bakola footage ne bamuta kwegamba kimwonoonedde erinnya era ekyo bajja kikozesa nnyo okubanga bamudikampeininga kino kiyinza okutuuka ku buli omu so ssaawa yakwegendereza naddala bacandidates buli kimu kyokola olina okubanga olisted buli kimu kyokola olina okubanga weegendereza kubanga kantu katini bwe kati kakwonoonera erinnya kyekyo ky'omwana muwala bambi kiwala kirungi naye nga ndowooza baakikolanga ekyokulwanyisa bamulwanyise kibenga ekintu kimu ku ebyo ekigenda okuba nga kimudikampeininga eyo tuvuddeyo katudde ku bizimba eggwanga kakati waliwo olukwe oluvannyuma mbu lwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okubanga oba oli alemereddwa ebintu ebimu bye yali abaze mbu waliwo olukwe ssinzigu luno olukwe lukwata ku ki njagala kutwala mpola mpola batunnyonnyole ffenna tutegeere ekigenda mu maaso waliwo olukwe olunene oluvannyuma lwa Museveni okulemererwa ebintu byonna byagezezaako okuba NUP ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kati oluvannyuma lw'okulemererwa byonna ng'ate alaba we tulaga wazibu abaana kadi bazinonye nga amagye geetoolodde batiisetiise n'olwaleero wajjudde kakati kiki n'ekiddako bagenda kusiiga ettoomi ekibiina kya Nuupu nga battattana prosesi y'okugaba kaadi nga kino kikuliddwa abantu bano wammanga kirimu Ddamulira Jeno Ddamulira simanyi wa Seemwayi simanyi Iso simanyi Seemwayi kirimu Balamu kirimu Amonge kirimu abamu kubaza okusaba kaadi abakulembeddwa mwannyinaze okuva e Kawumba gwe bayita Winfred Nakandi namwogerako wano gwe Nakandi nzija kubanga gwe element gwe yeetoololwako omupiira guno kirimu aba IT abakulembeddwa Dini Lubowa Sava kirimu Dini Lubowa Sava kirimu Kwezi babadde batandise okukikolako awo indirect okupreparinga public for bad news ng'ekiri emabega kinene kye bafumba mulimu abaana abamu abalabikira ku kitebe era nga balabika nnyo bayambala nnyo ebyambalo bya Nuupu baweereddwa obukadde 10 abasinga baana bawala baweereddwa obukadde 10 babanja balance wa bukadde 10 kuba babasuubiza obukadde 2 ne babawaako 10 nga sente zino ziva ku Okero House oluvannyuma mwalabyeko Kwezi waliwo n'akasajja akabadde kali kagala kwesimba waawo kali kagala kadi ya Nuupu kawempene eyakazibwe saakasajja ako gundi yakakyazaako ku programu yange ne flashlight oba lwalina lunaku lwa siriimu bwe mbasa erabidde oba lwali lunaku lwaki waliwo akasajja ke yakyazaamu awo simanyi MP to B simanyi kawempe biki ne ŋŋamba flashlight tozi omusajja oyo mu programu yaffe ebyo byali mabega wa bisenge by'amakolero kubanga yamuleeta taŋŋambye akasajja ke ennaku ezo kajja ne kagamba mbu kayagala bakawo obukuumi kayogere ekiri ku kitebe simanyi mbu keekaleeta ekigambo protest vote
bakwezi otyo baagala okukuba pulezidenti nga kivira ddala mu maka awaka oluvannyuma lw'okujja ne mbabuulira ebintu ebikwatagana ku Nakandi okuva ewaka ewaabwe kubanga twamufunako information ey'enjawulo tukyalumbuye yamuleeta tumuleeta oluvannyuma lw'okuzuula ebiri emabega wa Nakandi kati Nakandi n'akimanya nti aswadde public emutegedde tumuexposinze ne bagenda mu pulaani B Nakandi ne Dini Lubowa Saava ne Supiika ne Balamu ne Damulira gurupu eyo yonna bakoze bwe bati waliwo WhatsApp gye bakoze nga eya Dini Lubowa Saava nga ye Babi nga Nakandi ye Nakandi era kati nga bakulaga nti Nakandi ayomba ne Babi era ne bakola amaloboozi mu AI aga Babi mbu Babi ayomba ne Nakandi era Babi n'agamba agenda kutta Nakandi bw'atava ku pulezidenti era amaloboozi ago bagatesitinze okukakasa nti amaloboozi gano ga Babi ayomba ne Nakandi nga biri ebintu bibiri era screenshot era baakoze ne video Nakandi ne Dini Lubowa Saava balina interview Dini Lubowa Saava tannabajjita kubanga alinda sente z'okuva mu gavumenti balyoke bagite tu alinda kaadi zifulume alinda ne sente z'okuva mu gavumenti kaadi bwe zimala okufuluma eiza agite oba agireke bwe bamma Nakandi kaadi ne bamumma kaadi video eryeteebwe nga Nakandi alumiriza nti His Excellency Kyagulanyi ayagala Nakandi yamwagala nga amusuubiza omuwa kaadi amuleete mu Kampala kubwa MP Nakandi muwala wa Vinali Leti Byayi wali ekawumba gwe Nakandi nkumanyi bulungi ate naawe okimanyi nze senga wajjiramu NRM nandikuwagidde ng'owe NRM nenzija ne ngamba abantu nti abange ndi wa Nuupu nti naye olw'okubona omwana we waffe Kawumba mpagidde omwana ono wa NRM kuba ensi ekimanyi ndi wa NRM nandisabye aba Nuupu bakuwa akalulu mu NRM nandibanyonyodde nti oyo omwana waffe naye olw'okuba weefuula ky'otali ng'olina ebigendererwa ebirala sisobola kuleka gwe Nakandi okimanyi nze nali nkyali mwana muto ewaaba Nakandi ewaabwe awaka we nasooka okulya ebijanjaalo ebirimu mukene kyekyo kyesiryerabira mukene nga muse nasooka mulya waka wammwe ebyo munnange abantu amaaso gali wide open ate batunuulira nnyo kati ebigenda mu maaso so bwebwe bubaka bakutuusazaako naye nga tukyagenda mu maaso ekiri ku kitebe kya NUP kyomunnange kukyakyanca abaana beesoboddeyo abaana balaze obuvumu ne bagamba nti this time around tulina okwenyigira mu byobufuzi ate era entebe tuzaagala tulina okubanga tukyusa Uganda tusuubira nti munnange we tunaamalira akalubu ka 2026 tujja kuba nga tuyingira mu Uganda empya kankutwaleyo ko tulabe mujje Omulyango temujja mulindemu abo baleke abisawo fulaga yange ndio gende confirm watoto bayo alo mulindemu yo mama nakato okusanga omulala masimbi gaweito mubaka wane kafuraga people power people power our power NUP everywhere kunga kama simbi kunga ale bonna kato yani
Sebo Komansimbi. Echiri Komansimbi. People power, our power, our power. People power, people power, our power, our power. People power, people power, our power, our power. Komansimbi Nakato. Komansimbi Nakato. Kunga. Komansimbi Kunga. Kunga. Bila estrogen. Chambade. Bagina gina muna chance katana bagina. No, penso che muoio interview. Yes, abalungi abali ku Lujjuliro TV kansooke mbaweeko ku mubaka w'e Bukomansimbi addako ababenga ababuuzako honorable sooka obuze ku bannabukomansimbi ne bannayuganda nga tuli live akaseera kano. Bannabukomansimbi ne bannayuganda bonna bataba mbalamusizzaako Nakato Shakira kansala omukyala leero lwenziza okuleeta empapula zange kutuusa omubaka omukyala wa Bukomansimbi disitulikiti agenda okuddako ku kadi ya National Unity Platform. Baagala nnyo mwebale kunjagala kasinzire wano mbeebaze n'okwagala pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu mwebale nnyo mwebale ddala. Bubaka ki bw'owa bannabukomansimbi nga ggwe omu ku beesowoddeyo okwesimbawo? Obubaka bwe bannabukomansimbi badde nga mubawa naye kambawo obubaka obulijjo n'obugenda wonna wonna nti nyongera obbajjukiza gavumenti eno ekyalina ensonga omulundi gumu lwaki etufuga akakodyo we kaali kali mu kutya ensonga lwaki ekyatufuga. So nkubiriza abannayuganda bonna n'abavubuka okusinzira gavumenti endera gyonna babeeyo benyigi ebintu by'obukulembeze kubanga singa buba tokyenyigiddemu mukwano tetulina ngeri gye tugenda twala bukulembeze ng'oli waka otudde. So nkuba omulanga eri bonna bonna bakulembeze buli muntu yenna alina okusoboza okwenyigira mu kigo ky'obukulembeze nga wankyukakyuka. Abaganda bagamba agalume awamu gegali ennyama tuveyo tukwatagane tulabe nga tutwala akasajja kuba kukalabika kakooye. Wagambye amina oye mubaka addako wa Bukomansimbi era nga omulungi atulaba ku Lujjuliro TV bweti embeera bwekyali okulaba nga buli kimu tukikuweereza nga era tukyali wano ku National Unity Platform okulaba nga tukuweereza buli kimu ekigenda mu maaso. Omulungi atulaba akaseera kano bweti embeera bwekyali okulaba nga buli kimu nkikuwa bweti embeera bweri kansi nti buli kimu okiraba bulungi nnyo. Ya tumaliza akampeeko ku yange wamakyuka yes omulungi atulaba ku Lujjuliro TV kati ate kankuweeko ku mubaka omulala naye nga amazeeyo kubanga empapula zaziteekayo era nga bamumalirizaho nalebe sooka obuze ku bannayuganda era otubuulire ekifo kikyolimu era nga tuze tukulabako omusitwa gwo nga ggwe omu omulwanyi tubuulireko ekitundu gy'ova era otubuulire biki byogenda okukolera abantu bogenda okukiikirira eyewamu. Neyansa nnyo esookera ddala erinnya Babirye Jacent Mama Kyankwanzi era nga ngenda kwesimbawo oba ngenda kuvuganya ku kaadi ya NUP kubanze nkimanyi ngenda gifuna amaanyi mangi ku gurawundi nsuubira kaadi ngenda kuba nga ngitwala bwa memba wa paalamenti omukyala mu Kyankwanzi disitulikiti. Bannakyankwanzi yenna yonna yonna gye muli sooka obbeebaza olw'obuwagizi bwammwe kubanga munjagadde bannakyankwanzi munjagadde munjagadde ekyamazima nange ebiseera ebimu neebuuza obayenze naye mwebale nnyo mwebalire ddala bannakyankwanzi okunjagala kwe munjagaddemu era mbasuubiza nti byonna abasajja abo ebibalemye okukola ngenda bikola nga twegattidde wamu amaanyi gaffe ffenna era mbajjukiza
ennaku z'omwezi nga 19 tugenda mu kalulu k'abavubuka batakyakwanzi mwenna abavubuka abali eyo beegayiridde 19 tugenda tulonde abavubuka abesimbye ku bifo ebyo byonna bye banaaba beesimbyeko naye nga ba National Unity Platform. Erinnya nsigadde nze Babirye Jacent Mama Kyankwanzi. Wow, ndowooza obalaba misaayi mito naye nga guno omwaka oba kaŋŋambe nti akalulu akaddako kano kokweragalyanyi naye ng'abaana ba NUP bagezezzaako abaana bavuddeyo misaayi mito nnyo nnyini ddala era tusuubira nti obuwanguzi bujja kubanga buvaayo bwebale kubanga wekomedde ku NCK TV. Bw'oba tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga tukyalina amawulire mangi nnyo gwe tuula butuzikalira nywera ebisigadde tukyaleeta